ekintu ekyo kibi nnyo okulya munno akwagala ennyo begano bakati otabona muyaka noleka mukaire Rebecca Kadaga mugeleganyisa ng'ekyuma ky'omu Japan. Kadaga ni President Museveni Mukobe. We can't run NRM without Kadaga. Ebintu bino ebindi balobe kubatiisatiisa tulina obuwagizi tujatandika okubonoonya mu bitundu ebindi. Kyekisingaza okunnuma n'ekyogerako tukasira ku radio. Abantu beeteekamu ssente ze ne bawangula n'akalulu nalabye embuto zaabwe n'endaba obubina bwabwe n'endaba obunasu bwabwe waggulu ne tulaba nti Uganda eteekewa ku map. Rebecca Kadaga mugeleganyisa ng'ekyuma ky'omu Japan ekya spare. Ogenda mu garage bakugamba nti waliyo Taiwan waliyo bya China nga kipya naye ate we bakuwa ekipya oteekamu otuuka kwena ku biri nga kimenyese naye kiri condition ekya Japan kibeera kya bbeeyi ate kigumu. Kale Rebecca Kadaga yakikolako alimu era nze siraba lwaki ate tugyemu Japan tuzeemu Taiwan kakati tuba tulagawa Luwemba eyabairewo bakozesere basoga to fight Luwemba era okuswawo tutusunanga kuki. Now come to SEC. They are using the very basoga to fight Kadaga. Nsenta ko sababa soga omuli eyo mwena oboli museko banaki abali kwabo kulonda baze ku byalo bagona ku byalo oyo bibake tagisa kwa baba gonera mu nyumba jabo tubagonerere ayinga tukwemba lwemba lumo nti Kadaga buli omweko bati Kadaga oloniro lwemba lwakolaki olo tubetulire. We are not against anybody, but we are saying it's for the good of this country. Kadaga deserves that position. And for the good of NRM, we can't run NRM without Kadaga. If you want us to mobilize for this country, then Kadaga, then the rest to following who? Kadaga. Ewagira omukaire right Honorable Dr. Rebecca Kadaga era amawulire ago ababatulwanisa tujagabola ku radio. Wobala ebifo bino busogana ekifo kyonka kye tulina kyo ekirala kiti kubanga Honorable Mukula ava Soroti the right Honorable Anite ava yena musaidi eyo ebukedeya mbegana ate nakindi woba memba nga speaker oba nga osobola okuyingira mu seke so tukobande kuba kuno ne ogania alekere mwino ono atabire kati yakola kiti yabyagana tuna kusoga tufunire kwa wenkizo kuboneka nti bako nike tuli kunacho so nze nkoba nti mama tumuwagire aye twitwide bwidi ebirungi byakoze era wano tukoma kumusabira kalulu oba kwogera ku nsonga ng'omunamawulire dakulambika kyonka wabulamba ina mukulembeze mubavuka ekamuli ekisamba kire nali etwala baguna mu igombola ly'ebulopa so imwe omuvuyire ekamuli nibusoga nana tugabana ebifo bino akoze gadala afubeeko n'okulaba nti atuukiriza gye tuyita grade A service delivery era services eziri grade A muzirabyeko yalwanirira Jinja City municipalities ez'enjawulo omwana ow'obuwala ebyenjigiriza yatumbula ebyenjigiriza infrastructure ebiranga ebyenguudo yalobinga mu kulobinga okuleeta obukulembeze mu Jinja is number 1 okutuwa ssente ezitugaggawaza n'okusinga bwe tuli nyingi neewuunya bano ba MP abamu bali abayinamu muluki gwaki gwannabaki ogutunda busoga nogati busoga kankoleki n'abakyala kankoleki ekintu kye bayita mululu kibi nnyo okiwulira ekintu kyokolaki mubeere bannange besimbu ate nekisinga okunnuma nakyo kankyogerera kuba nakyogerako dda maama Kadaga buli gwe yakolera ebirungi abasinga obungi kyekisingaza okunnuma nenkyogerako tukasira ku radio abantu beyateekamu ssente ze ne bawangula n'akalulu nalabye embuto zaabwe n'endaba obubina bwabwe n'endaba obunasu bwabwe
nenda obugere bwabwe nga bakulembedde mulyamu olugo ekintu ekyo kibi nnyo okulya munno akwagala ennyo soboka ndiitaawo tiimu eyindi yenjosaba okunegaitaku egyotandika okulumba regioni z'eddiini tulini baalayiza abali eyo nga bagumbye bugumbe bali kulindirira so tujja kujaayo mu regioni zeedo tubone nti abantu baife tubatuukaku bonabona ni mu northern baliyo ni mu teso baliyo babali batulimbye bano nti ebugiri azirawagira mbu owebugiri bayogere ayo ono tayiriwa ntayogere abankobeire kalirombo babwire bonabona bawagire oleni mbayisije ya pasoni wa kaliro